tusigire ekifaananyi ekyawamu mu ludda oluvuganya saako n'ekibiina ekiri mu buyinza tumanyi oba ogirabawo era ereseewa eggwanga Uganda. Tewali kibiina kya byabufuzi ekiri mu buyinza ate NRM kibiina kya byabufuzi NRM no. Ki? It's an armed. NRM is a wing, the political wing of an armed group, the National Resistance Army. So it's not a political party. I know Buyinza is the National Resistance Army. Ati wengamu yagala bulimba. Yogera amazima kasita really answerable ku bigambo. Obola wano programu eri vaawo mpitewo. Sumo bwakise kata omutawuni bwotambula nga fast nyina mabate kati waganti nyina mabate osobola kutunulayo oduka obudusi omuviiro genda kulaba nga badai ne box because it wants fast. Now the National Resistance Army yawamba obuyinza 1986 yawamba buyinza bwani teyawamba buyinza bwa Lutwa yawamba obuyinza bwa bana Uganda yali yakubuza after 4 years chenda netabuza kanyeyihamba kiza Besigye motion ne bongerayo nga tebayise na mukalulu. Even the political wing joyita NRC tebazimba mpya no bagazia eyaliwo eyabwe yava mu nsiko. It's called expanded NRC mbuluro bwa RCs. So chena mu 5 mukulu Museveni natugamba kale ngenda kubaddiza obuyinza mwekolera ekiwandiiko engeri gye muneefuga nga mbuba wadi engeri y'abazungu gye bagamba kale mukole constitution tubaddize Uganda yamu. You remember kale mukulu Museveni naye bwe yatugamba mumwandike ekiwandiiko nze mbaddiza obuyinza kati nangamba naye nate mbitegeera kantambule namwe emyaka 5 ebintu amaje balete binakuterera 5 kefu 5 nefuka 10 naga newe mikyuseemu kyengeza kula kati obuyinza tebudanga. So the struggle therefore yakuza buyinza oyo koyogere ku bya democracy. So buyinza buli luddawa. So kati ekyo kitegedde nti kyobola mu January ojja kubogenda kololo gye banakutwala yonna ng'ojaguza ne mukulu Museveni nga yakaweza emyaka 40 ng'egendera 40 ya NRM wali omuwuliddeko ng'ajaguza emyaka gye bakamala nga bakoze ekibiina. Why do you want to lie? Lwaki mwagala nnyo okwerinda? By the way muli b'amagezi nnyo mwerimba ate ne mukkiriza n'obulimba bwammwe. Can you imagine? Okimanyi olimba n'oteekawo obulimba noweerimba ate n'okkiriza ky'olimbye. You must be too sharp. Ani alimba? Ekibiina waliwo ekibiina mu Uganda ekifuga. Tewali kibiina ekifuga. Ekifuga is the National Resistance Army. Kati the National Resistance Army therefore is the state. Kyovala bono mukulu Museveni tamwetaaga kuba president. Mutembuli. Tamwetaaga kuba ki kuba president. But amwetaaga to have legitimacy. Wano ne bwendwana nti ani ngani mulangira wa wano I can't have that legitimacy. But bwe kugamba nti nange ni mulangira wa Mpororo ogamba why chandiba you get kakati mukulu Museveni bwagamba am a democrat eri mbazungu jagenda okubeera kyeyetaaga to show is a what is a democrat kata ono wabeera n'omugaso kati ye what gusobola n'okukirowooza kakati kyobola bahoda badduka ebifaananyi kiraza mukulu Museveni a strong army. Ekyokubiri is a strong intelligence. Ekyokusatu is the foreign policy. Kati mu foreign policy wagira therefore mu foreign policy yeetaaga basatu. Yeetaaga ono ayerimba tamuwagira neetaaga oli ayerimba ntamuwakanya
kati ate neyeetaaga nze naawe ffe tuli mu gurupu ndala free media anti nga kati yatweta bwafuna biro bisatu nga bwetubigase wano kati abitwala mu bazungu naga see there is democracy in Uganda and it bwoba otambula nola but by the way there is democracy there is a free media bwe tukubiriza there is opposition then there is no nekati nte naye gyali kakati awo nekiraga kakati therefore ono awagira mukulu Museveni by saying muwagira oli awagira mukulu Museveni by saying simuwagira opposition okubera ko opposition yes abazungu balaba nti mu Uganda waliyo ki waliyo demokrasia chobola ba crowd zino zola Kyagulanyi zatambula nazeeyo gyali eyo olaba there is freedom in Uganda naye nga mathematics yagwadde tosobola campaigning mu Uganda munaku mu mwezi districts bibuli lunaku luganto ogenda kuwangula which magic ndi message ye ejja kuyingira mu districts ng'okoze lunaku lumu district which terrain you get so kati then ogenda ku bulimba obwabali abani batedde abavuganya